NUP okukosa ne pulezidenti wa NUP Bobi Wine bongedde okweraliikiriza ekibiina kya NRM kubanga munnange bye bakola kati bw'obigeraageranya ku NRM bye yakeekolera mu myaka 40 olabira ddala nga NRM eba erina 0 sina 0 wabula eri mu negatives kubanga munnange bagamba akali bakendo okalabira ku mukonda kati NUP munnange bwetyo erumbye Western Region Mbarara ne bazimbayo ekitebe Museveni gyatalina yadde ate nga munnange eyo gyagamba nti gyasinga amaanyi kale munnange ebyo nga bikyali awo njagala okubuulira nti ate era mu ngeri y'emu NRM abo beegamba nti bavudde mu NUP bagenze mu NRM bakulosinze bavuddeyo ne bagamba nti affe bwe tugendayo kunonayo kasente anti babeera batusuubiza akasente era munnange bwe tumala okukafuna nga tuddayo emitima nga giddayo emakerere kavule kakati poliisi etugamba nti yakutte 78 mu season eya nomination yakutte 78 awo bwe yakutte yabakwatidde eki era yabakuttewa era bakibiina ki abasinze okubeera nga bakwatibwa yakutte abawagizi bitwogerako kakati munnange tumaze okulaba ebiri Embarara NUP nga yeegiriisa n'ewalala yonna eri mu kuggulawo bitebe Bobi Wine atutegeezezza n'atugamba nti abo abanominatingiddwa bonna abalabanga ba fake NRM yekiwumyemu omutwe okulaba ng'eteeko ba fake candidates presidential candidates Stasha Mayanja ng'omu ku ba fake presidential candidates ye yabijjeemu dda engatto yabijjeemu dda enta yagambye kale munnange oluvannyuma lw'okunyeenya akabina ku nomination ya General Museveni wali Ekololo Independence Grounds n'agamba kale temugenda kunnemesa kasente era tawulo n'agisukasuka wali mu kibiina kye ekyaba peasant kakati munnange ebyo nga tumaze okubeera nga tubiriguulira byonna tugenda kuba tubiyitamu kawolawola naye nga munnange kyakutte dda era essaawa eno bwe twogerera bunkenke bwennyini Bobi Wine akyayongera okuba nti akwalubirizza abantu embeera kubanga omuntu akubuuza nti kakike weekoleddewo yali njogera ya General Museveni nga bakampeininga olirake weekoleddewo kaakati muganda wange embeera ey'okolinake weekoleddewo era bikandowooza gye tugenda okubeera nga tutambuliramu twebuuza olinake weekoleddewo mu myaka 40 oba just oli awo oyogera bwogezi bw'oba tosobodde kubaako ke weekolerawo kiringa omukyala gwe basuubiza emmotoka tikumyogezo nzaalira omwana nkugulira emmotoka sooka omubuuze gwe olina eyiyo talina yadde n'akagaali wabula ate asuubiza muntu mugulira mmotoka tagula nko yadde ne ku mmotoka wabula gwafulumisa olubuto amusuubiza mugulira mukasa gonzaalira omwana nga kugulira emmotoka kati NRM bw'eti esuubiza okuzimba eggwanga lino naye ate nga yo kennyini teyeezimbanga ekyo munnange kyeraliikiriza nnyo naye nga tulina okubeera nga tubiyitamu ebyo teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo era bano balina solar systems zonna akugamba nti munnange balina ebyamazzi byonna balina ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu ey'abakugu esobola okunyambako okubinstallinga wonna okwetoloola eggwanga balina water heaters bitwogera ku solar systems zikozesa solar balina CCTV cameras zikozesa solar balina security lights zikozesa solar balina water pumps n'ebirala byonna bikozesa solar biba maintenance palace ate Hillside View Apartments bali wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road tuuka Ennamulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki eyo gyogenda okusanga Hillside View Apartments eziri mu kifo ekisirifu obulungi ate kiri executive ate nga amasanyalaze tegavaako sides eyo wifi weeri nakugamba nti nowe mindi akola ki asena
okukosa ne security eri gulugulu compound weeri mulimu ne zitenti so sinti wopangisiza wobeera osobola munnange okutuulako awo ne banywanyi bo ne sigiri kosobola okwokyera ennyama n'enkoko weeziri kale beba Hillside View Apartments. Transport bwekasobookinga nabo bajja kunona oba ku airport ng'obookinze nabo aba Hillside View Apartments bagenda kunona kale munnange eyo nga tuvuddeyo tusooke ndowooza tutambulemu mpola mpola ate tulabe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga kakati munnange tutandire ku bawagizi bano komagi NRM ennaku ezo baddamu akakodyo kaabwe kali akakadde akakodyo akakadde mukamanyi aka kufuna abavubuka bakakolako wano ne mu Kawempe mu kakudu ke Kawempe North balamu yabikulira ebyo kati bakufuna abavubuka abavubuka ab'oku ghetto bakifeesi ne babafunira t-shirts eza FDC oba NRM bakakolanga mu biseera bya Dr. Kizza Besigye kati nupu bwe yajja ne bakakyusa kakati nga bajjambu bwe bambulamu eza red nga bambala eza yellow nga ayambulamu eya red n'akasuka wali nga kakati ebyo nupu yali yabibagobya kubanga nayo akakodyo ke kamu yakakola n'emmotoka ne bazibambula kyokka ekyasinga okubaluma nti ate emmotoka kwe babambula ebifaananyi bya Museveni baali bagimanyi nga neeyali agivuga bamumanyi yali mobilizer wa General Museveni ne kibanyiga nnyo kakati akantu ako bakakozesa nnyo naye kati bunnange mu mbeera eno eriwo ey'obwavu abantu akasente bakakwata ne bagenda ne bakalya naye kati obwavu buli e Uganda nti bano baba wa mutwalo teebereza kati bayinza okugamba baasi zigenda batwala ekkololo nezisimba nezibatikka nezibatwala nga bwe baakola mu kalulu ke Kawempe North mu campaign mu rallies zaayo eza Nambi nga babasomba busombi kati nekkololo babasombi ne babatwala mu Museveni nga bamunominatinga kati omuntu ateebereza nga bagenda kumpa omutwalo ngenda kulyayo emmere kitegeeza sigira kwegulira mmere kati bwe bampa omutwalo bantutte transport naye neyo batanziza kitegeeza nja tambula okuva ekkololo nzije mu paaka kati bwe mba mbeera Nansana oba mbeera najja Nankumbi awo nja kulinnyawo bwe ntuuka mu paaka nninnyewo 2,000 ntuuke najja Nankumbi oba Nansana oba 3,000 bwe kityo oli ne bw'aba avudde Empigi agamba bwe nva mu paaka Empigi wali ku bikondo 5,000 nja kufissa 5 zange kiraba kakati obwavu obuliwo ti oli anoonya n'5,000 n'2,000 zimubula olunaku awo ye aba alaba akoze eki akoze agenza alidde emmere ate bamuwadde n'omutwalo kwagenda okufissa 5 agende Empigi mayiro 20 oba Entebe okitegeera kati bwana abeera wano mu Kampala 10,000 oba bweyogerere awo ye alaba aba akoze agenda fissa akendo oba 8 okiraba kati abantu bakibala bwe batyo obwavu munnange kale munenga bagenda babawo omutwalo kati ebyembi bagaana okugubawa olwo nga batandika okubalangira kale mwatulese mwatusuubiza ssente tubitegeera bwe tutyo naye ate jjukira nti oba olumu teguba mutwalo gwokka naye birimu babbulooka abo babbala mubalaba kwogera naye muganda wange bakuba enjawulo awo bayinza okuba nga buli mutwe bagubalirako emitwalo 5 oba emeka kuba Museveni ssente azikola ki awo aziteekawo bo nga bagaba mutwalo 5 bwe bityo kisinziira ndowooza bye bakujja kakati munnange abantu abawagizi b'enkyukakyuka abawagizi ba NUP n'ababibiina ebirala naye nga bo bagenda kukateeka akalulu kaabwe ku Bobi Wine oba beesunze protest vote bwe batyo munnange tebagaana kugenda era bakyasanguzza nga bagamba nti munnange ffe tetugaana kugenda era bwe twatuuse eyo nga tulimba nga bwe tuvudde mu NUP basobole okutuwa akasente era nga babawa akasente babawadde akasente oluvannyuma ne bavaayo ne babyasanguza nti ate ng'ani akyuka twagenze kutuwa ssente kale munnange okusinza ku kyabadde nateete bwebwene nga amaze okubeera nga nominatingibwa nga tewali gwawadde ssente n'ekyali ekkololo nga bamaze okubeera nga beeyogerera kati ojja okwebuuza nti ani awagira ani bannange omusajja bamuwagira oba kakati munnange poliisi bwetyo ng'etugamba nti 79 baakwatiddwa mu kiseera kya nomination 79 baakwatiddwa
kati abantu abagendayo jukira nti abamu bakusuubiza omutwalo jukira babeera bakifeesi abakusinga awo genda kugundiza General Museveni bakusuubiza omutwalo ate osuubira okunyakulayo n'akasimu oba nakamani pass anything ekigwa mu 5 kakati abayaaye babeerayo muganda wange babeerayo era nga obubaddiya bukwatibwa kati 79 poliisi bweto yetubuulira okusinziira ku poliisi era nga bano bakalaganira wamu ne General Museveni kati bano tebatubuulira naffe tubijjako bo kati munange Uganda Police emaze kubeera ng'ekonfaminga nti 79 bakwatiddwa era nga mu nnaku 2 eza presidential nomination exercise September nga 23 ne September nga 24 Electoral Commission offices wali Eruwa Kajansi Town Council we byabadde naye kugamba okusinzira okwetoola bwegamaze okunominatinga ne gyagenze n'ebyabaddewo abakwatiddwa bagamba babadde 79 akati Kampala Metropolitan Police spokesperson SSP Patrick Onyango atugamba nti exercise bwetu yagenze bulungi nnyo y'okunominatinga era ti security yasobodde bulungi nnyo okubeera nga maintaininga order newankubadde wabaddewo minor incidents wabaddewo ko kwegamba obumulumulu obuteebereka olunaku olwasoose kitegeeza General Museveni nga bamunominatinze ng'era ekololo wali 44 basuspects be bakwatiddwa kitegeera ku lwala ya Museveni ekololo era nga bano babakutte lwakunyakula busimu okutoga okukwata mu nsawo pickpocketing kitegeera okunyakula obusawo Alien Skin agenze ne group ze n'abalala ate nga afande Damulira alina okulaba nga abaana be bakola kitegeera nti bagamba nti munnange kyosiga kyokola kyokungula ate era azaala ekibi akikola akiwongerera kati bakifeesi ng'era bwe bakola ku mulundi guli General Museveni nga bagenda okupickinga nomination papers mujjukira bulungi nnyo mu kaseera ako abali bagenda okuzimujjirayo era waaliwo bakifeesi abakkakkana ku banna NRM ne bakuba ne babanyakulako buli kimu ekyabwe kaakati muganda wange poliisi yakwatako be yakwata kaakati era bano be bakutte bagamba ba pickpocketers baba detainees Jinja Road Police Station era nga bano bannange balindirira prosecution balindirira okusoma emusango na kuvunaanibwa kakati lunaku olwokubiri kakati olububu ene lwa nominatingibwa 24 35 be bakwatiddwa nejjukira nti anamu abaana bali babakwatira kololo kati 35 be bakwatiddwa naye babakwatiddewa Kajansi era nga bano ekyabakwasa kunyooma oba kuyisa lugaayu mu kulambika oba guidelines eza poliisi era Honorable Allen Sewanyana naye yakwatiddwa awo wa MP wa Makindye West era Onyango n'akonfaminga nti Sewanyana ne group ye oluvannyuma babatadde nga tebalina musango gwonna poliisi yabatadde ku police bond aba NRM bakyaliyo bakifeesi bakyaliyo muganda wange kakati munnange era nga bongera okubeera nga batubuulira nti abawagizi ba NUP abalala bakwatiddwa era nti ekyabakwasizza kyo si kunyakula busawo wabula kuvugisa kimama olumu abamu bwe bakutte nti babakutte lwakuvuma ba innocent people kitegeera kati kitegeeza nti wabaddewo oba okugamba oyi tugenze tukoze tutya babaana babeera ku byabwe nga bambega babakwata mu nkwata nga omusango gye babaggulako ate era egy'obulimba kubanga abaana tebavuma bantu mu kampeeni za Bobi Wine ekyo babeera bakola ki balimba kubanga nze raba era naawe kennyini osobola okwenjulira tebakunyakula busawo tebakola bikolwa bya ffujjo kati bagamba nti abamu babakutte kuvugisa kimama nnyinza obutakiwakanya ekyo kakati ne okuvuma nti abantu abali innocent kakati omuntu ali innocent ate ovuma bwaki aziza musango ki lwaki ali innocence evaawa kubanga nze ntambula genda mu byange kati ate olutalo ndujjawa n'oli ali innocent oprovinze otya nti ali innocent kale naye byonna munnange
era walina okubaawo emisango egibaggulwako. Kakati munnange Onyango atugamba nti newankubadde ebyo byabaddewo ne nomination exercise yabadde taratibu bulungi nnyo, yatambudde bulungi nnyo, omuli newankubadde nti wabaddewo ko butonotono naye tewabaddewo biri serious nnyo, incidents ziri serious nnyo gy'oyinza kugamba okuliko mpozi abanyakudde obusawo n'obusimu ekololo ewa General Museveni. Kakati bwe tutyo munnange nkugambye nti awo ba candidates 8 already bamaze okubeera nga bakonfamingibwa nti be bagenda okubeera nga beesimbawo 226. Kakati olwo munnange eyo nga tuvuddeyo nga tetunnaba kugenda ku Bobi Wine tubuulira ngeri gye bali fake. Mbarara Mwankole wali muganda wange Nuupu yagguddewo ekitebe. Omanyi Bobi Wine ate alina ekintu kye yakoppa ku Idi Amin. Idi Amin yazimba ebitebe ebya Uganda wabweru w'eggwanga, kiba kitegeeza nti bagamba akali bakendo kalabira ku mukonda, kitegeeza nti Uganda yandiddamu kushayininga ati singa Bobi Wine aba atudde mu ntebe, kubanga ye alabika ali constructive, ebintu by'okuzimba abitegeera bulungi nnyo. Ate era yengoera omuvubuka naye kennyini olaba nti mbutuufu yatandikirawo okwezimba n'okuzimba. Akati azimbye ebitebe okwetooloola eggwanga mu myaka 4 n'ekitundu egitannawera 5 nga NRM terinaawo yadde, era bana NRM bangi batandise okugamba nti bannaye kuno kuswala kwennyini, lwaki mutuswaza ndowooza banaatera kubuuza baana nti muddamu kuzimba wa, bali mu kuzimba wa, mutubuulire gye bazimba, nga mu biseera biri nga bababuuza bana kati bakyababuuza nti muzzaako ki. Kakati munnange Nuupu bweteguddewo regional offices Embarara, era nga offices zino zazimbiddwa mu ngeri kwegamba ekyasinze okubeera ey'ekyama nga bwe bakola wano e Kamuli. Munnange twabitegedde lunaku lwa kutaano twabitegedde nti kino kitebe kya Nuupu n'ababaddewo nga balaba ebipande oba obubonero bwa Nuupu ne colors zikola kiziteekebwako. Kakati munnange National Unity Platform era nga president wakyo Bobi Wine ng'ekibiina bw'atyo yatongoza headquarters Embarara, zino nno zitale nga regional headquarters mu Mbarara Western Region. Kitegedde Western Region Embarara wali Mwankole, eri abasajja abeeswanta bagamba temutuleetera Nuupu eno, temutuleetera ffe. Kati munnange ekitebe kiikyo so nga ate NRM tebalinaayo kitebe, bakotesa emitwe bye batebagamba bannange. Naye n'obutalaba omuzibe ye abatalaba ow'empaka ozannyisa omuntu ow'empaka. Kakati munnange offices zino bw'oba oyagala okugendayo oba okuzinoonya zisangibwa wali ku luguudo olw'obayita olw'Ekiswahili oba Kiswahili Road opposite Independence Park Mbarara City. Gye tuli muganda wange gwewoza Nuupu teriyo era tebagimanyi. Kaakati kiba kitegeeza ki? Nti bwe tugenda mu campaign nga ba presidential candidates batambula, suubira nti Bobi Wine buli district gy'anaalagamu oyinza okwesanga alina kugenda ku kitebe kya Nuupu ate ekizimbe. Kati gwe watuukira okuzimba ebitebe mu nsi emirukamu zi district buli kaseera, naye nga gwe naawe ebitebe bizimbira ku speed districts kwe zimerukira ng'obutiko nga bakugamba nti emikono togirina gyakulemya okuweza. Ekyo muganda wange naawe okiraba nti kyakibogwe mu ngeri y'okukirowooza. Bobi Wine kati bati yategezza n'agamba nti offices zino bazitongozza mu kujjukira oba in the memory of Jolly Kamugisha, era bagambye nti munnange bwe batyo bazitongozza mu kujjukira kiringa kijjukizo kya Molly Kamugisha, ajjukira eyafa mugenzi ono former Nuupu deputy president of Western Region, era yafa September 2024. Kakati munnange muganda wange, era bwe tuba twogera ku nomination waliwo owa Alliance for National
for National Transformation ANT era nga ono ye presidential candidate waabwe ono yagambye nti campaign posters ezajjera Museveni bwe bagenze wali ku kitebe erubowa kweziri ku electoral commission kweziri campaign posters za Museveni kweziri bazitimbyeko njukira nti luli bagera ne bazitimba ku kitebe kya eza Bobi Wine bazitimbako mbu ng'ali akumye ekikoomi nga bagamba nti awo katumuteekeko mwenyi wanjaga omanyi abantu balina obuzibu osobola okuvumirira bawooli n'ogamba kasajja kyako naye muganda wange nga kale kaakameeza kati gwoza kasajja kaako kasajja kyako gwe naawe kasajja wafuna akasajja akabi kati kakuweesa kitiibwa ki olumaliriza kati nziremu kulaba ddi ojja ddi ewange okundabako asuubira okuba nti oba omusajja kale anaatandika ku bizibu byange yadde n'omutwalo awoza kati njaze kusindikira ku ssimu bwe bityo olutuuka ojja ddi twasina transport amanyi ebiboozi mbibaamu nnyo ebyo byabavubuka kaakati nga anedda walinnya bodaboda nsasulire wano okitegeera kati wotegeera omuntu omukodo ennyo kwegamba atasobola yadde n'okufacilitatinga kati Bobi Wine bo kye bamutendako mbu obukodo mbutagaba ssente tagulirira bantu naye ate kitegeeza asobola okufacilitatinga era asobola oteekerawo abantu embeera ebasobozesa okufuna ssente naye oli akuwa omutwalo enkeera n'okyoppa kubanga ye ayagala bikaseera ssente ozijje mu ngalo ye waliwo abantu abamu ng'asobola okutwala n'aggulira omwenge abanyi b'omwenge n'akunywesa n'onywa n'emitwalo 2 naye okuwaayo emitwalo 2 oba omutwalo osiitaana naye kakati munnange eyo embeera abantu abamu gye bakola ki gye baagala kakati munnange ebyo nga bwe nkutegeezezza byabadde wali mbalala ankole alright tukyeyongererayo ddala era teweerabira munnange nti aba Mukisa Transport Services munnange bano kitwale nti balina emmotoka ezisobola okutambuza wonna tebalemererwa era bw'oba baagala basange ku 071932773 071932773 beba Mukisa Transport Services gwe ayagala okutambuza kupangisa emmotoka bakuvuge bakutwale yonna gy'oyagala oba batume beba Mukisa Transport Services ate okukosa ne dokita waali nnyo wano ku Uganda at large dokita eyasoma endwadde n'azikuguka dokita ali talented era awonya nkiddamu dokita awonya so si dokita ow'amasappe wabula dokita awonya kubanga osobola munnange okugenda n'ososola obuwanana bwa ssente ne bakuteeka wali buli kimu ekiri ne bakuteekako buli kimu bakuteekako obuntu obwo obupimapima ne bakukuba ekifaananyi temusajja ali mu ddwaliro naye nga ekiddako ki kunona mulambo mu mokyale nga dokita agenda okukulongoosa oba agenda okukolako omulindidde wiiki takola kitalabika naye ng'ate oli mu ddwaliro lya bbeeyi paka we bakuteeka mu intensive care unit naye nga tefunanga bujjanjabi buli awo oli ku pain killers kati ate n'endwadde ezimu abantu bazifuula bizinensi nti balina kukuwa pain killers gwosigale ng'obeera kasitoma naye ekyo bw'oli kibuuka muganda wange oli kitegeera kale dokita waali wano ku Uganda atalagi nze ennamba sigikodo walira gwe ginsabe mbankuwa mpe okay Timo Property Consultants Limited nabo gye bali gwayagala ogula ettaka ery'ekyapa badiriga mutaka lya kyapa lyokka ettaka ery'ekyapa oba okugula era basobola n'okubeera nga bakuzimbira ennyumba balina construction company ey'omulembe ennyo kakati Bobi Wine bw'atyo ng'atutegeeza nti abo be mulaba ba presidential candidates bonna bali fake in fact ne Museveni yafuuka fake kubanga byonna byasuubiza biri fakinga alimbalimba ali awo abuzaabuza buli kaseera aba asuubiza ne kati guno mulundi ndaba talinawo byayinza kusuubiza kubanga byayogera byonna tebikola ki tebikwatagana temugenda kusegeza luguudo na lumu lulimu binnya myaka 40 munonde mmalirize
muleke mmalirize. Amalirize ki? Amalirize okwasa obuyinza mutabani we. Kakati munnange National Unity Platform nope. Presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwatu avuddeyo n'atukakasa n'atuga nti abamu ku abo ba opposition presidential candidates bali fake. Mubalabanga abajjidde kubeera nga bavuganya General Museveni naye bali fake. Yensonga kyo kiraba nti ndowooza Mao yagenda okiraba n'empuuga ate kati tumaze okubeera nga twerangirira katugende tuvuganya Museveni naye naddala mafaabi ye alina okulowooza nti oba ayagala nnyo okwegeraageranya ku Bobi Wine kati asuubira okuba nti oba oli awo eri mu Eastern alina obuwagizi bungi nnyo naye kigenda kubeera nga munnange kimubuukako ye kennyini ajja kuba living testimony nti ng'ajja kuba nga Mohamed Nsereko nti bannange Bobi Wine yali mutuufu oyo mpuuga wankwe kati naye ajja kutuuka ekiseera agambe bannange kakati bw'atyo Bobi Wine yatugambye nti ba presidential candidates abo bwe mulaba aba opposition nti bagenda kwesimbawo bali fake era Museveni ye yabataddewo mwe mulaba 8 naye ojja genda okwesanga nti omutuufu aliko omu era aliko omu abasigadde tetubamanyi kubanga balina ebigendererwa byabwe era nga birala nnyo bafuba nnyo okulaba nti muganda wange bafeebya ekintu kakati abamu ku ba fake oba ebibiina ebiri fake era nga ekigendererwa kyafudde dda jjukira nti bino ebibiina bimeruseewo era abantu beebuuza naye wano mu Buganda ebibiina bimeruka kubanga wewali obunkenke ku General Museveni naddala atubula olaba ebibiina bimeruse bingi nnyo wano mu Buganda mu Nyagwa Stesha Mayanja n'abalala ne Mohamed Nsereko kati oludde akabatwawa kati Stesha Mayanja bwatu yalangiridde n'agamba nti owange nze sikyali president wa National Peasants Party era amaze okuresigninga oluvannyuma lw'okubeera nti yagenze n'aperforminga n'asanyusa abantu n'anyenya akabina wali ku nomination ya General Museveni Kololo kale Hajjati Stesha Mayanja atugembe takyali member oba president wa National Peasants Party era ono jjukira nti yagobeddwa oluvannyuma lw'okunye baamuyise banne bamuga tukugobye twala akabina ako genda kakati oluvannyuma lw'okuperforminga eri General Museveni n'asanyusa ate ng'ayambadde ne yero abantu bagenda nti nno at one time n'ayambala ku yero kakati munnange n'agamba ye tasobola si mwetegefu kubeera nti afiirwa oba asaddaaka kariya ye omulimu gwe ng'omuyimbi mbu ayingire ebyobufuzi kitegeeza nti muganda wange nti ebigendererwa aba amaze okulaba nti biriyo kubanga teri muntu ayinza kugenda kulala ya General Museveni nga akimanyi nti bamulonze nga president mu kibiina kiri ate nga akasente kazze naye kirabika kibalo muganda ge miscalculation era bagenzi kiraba nga tekikyakola ne Stesha Mayanja n'agamba owange nange kanzireyo waba kisansoolo okwefunirayo kasente aba alina okugenda okukafuna kubanga akitegedde nti ezigwa mu nvubo zaabala balansedde okukaaba era nsuubira okuba nti ndowooza ekibiina kiyinza okuba nga kwebyo ebyaka ebipya ekya DF ndowooza kyekiyinza okuba kyekifunyeemu kyekifunyeemu kiba considere nze kyokka nsuubira okuba kati bino ebirala byonna bireka bikubye ebbali oba oli awo ne mugundi ayinza okuba nga Munyagwa yafunyeemu kisoboka okuba kubanga okumunominatinga n'emikono agijjawa kati naye ayinza okuba naye ndowooza yaliddemuuko tomanya kubanga naye talina wajja mikono kitegeeza waliwo awo kale n'abalala n'ebibiina ebyo ebirala ebiriwo kubanga ajjukira nti ebibiina weebiri era tetulinawo independent yenna this time tetulinaawo independent abasinga bonna in fact abasinga bonna bajjidde mu bibiina kubanga bano bali 8 Robert Kyagulanyi Ssentamu nope Yoweri Kaguta Museveni NRM ate Elton Joseph Mabirizi Conservative Party oba CP Robert Kasibante National Peasants Party kitegeera NPP
azze naye akole ki avuganye kale bayinza okuba ndowooza akasente bwe baakafunye tebaawaddeko station Mayanja tebaakamuwadde bayinza okuba baafunye naye nga tebaagabyeko kakati awe wali obuzibu era oyo yagobeddwa butereevu genda twala akabinako twala gwena akabinako muti okay sigala kusookawo ndowooza wano tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako ne ku Uganda Talaaga bulijjo Mukama Katonda akuume